Okusoma embalirira y'eggwanga kuyindidde wali ku kisaawe e Kololo olw'obulwadde bwa COVID-19 obwamulumba. Omukulembeze w'eggwanga Museveni tabadde obutereevu okwogerako eri eggwanga era ng'akiikiriddwa omumyuka we Jessica Alupo. Pulezidenti Museveni okwogera kwe akuyisizza ku mutimbagano ng'asinziira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Nakasero gye yeeyawulidde ku balala olwa COVID-19 akyamubala embiriizi. Museveni asoose kusekerera abadde bamusekeeterera nti ali ku ndiri muyi ne yeebuuza oba bwe yabadde agenda okwogera yabiwandiikidde ku ndiri nga bwe babijweteka. When some people said I was in ICU, I think my ICU here is a good one because it allows me to do one or two things assisted by my comrade Mama Janet who is here. Museveni akubiriza bannayuganda okukomya omuze gw'okugula buli kimu okuva ebweru w'eggwanga n'okufaayo okutumbula amakolero ga kuno agasobola okukola ebyo byennyini bye baagala okuva ebunaayira. Museveni agamba okusinga eggwanga litunda bintu ebitannayongerwako mutindo kyagamba nti kiviirako abaguzi ba kuno okudondolwa. Add value to all our products. Add value to coffee, please. Why? Because you will get money more than 10 times more when you add value to coffee than the way we are selling it now. To cotton, timber, cocoa, even fish products, although the factories are producing fish, fillet and so on, but we can add more value. Mumbalirira y'eggwanga ya 2023-2024 Uganda yakusaasaanya obwombi 17 oba trillion 17 okusasula amabanja. Museveni agamba bwe kiba kisoboka gavumenti yandikendezezza okwewola era omusango n'agusalira abamu ku bakungu ba gavumenti abawoomerwa amabanja gano. 52 trillion we are talking about, 17 trillion of it is to pay debts. Amabanja. Many of these debts were being pushed by the neo-colonial public servants until recently, when I put down my foot and insisted on approving every loan. That's why you hear that these loans take time now to be approved, because I insisted I must approve of every loan. Bw'atuuse ku ky'omusolo ogukuŋŋaanyizibwa, Museveni anenyezza ekitongole ki Uganda Revenue Authority obutakola kimala. URA is also still under collecting taxes. Those URA people, I saw Mr. Msingus there in the TV there, but they are also not doing a good work. Their tax GDP ratio of 13% is not serious. Ng'asiibula, Museveni alaalise nti lwaddamu okwogerako eri eggwanga essira waakulisa ku kirwadde kya COVID-19 kubanga oluvannyuma lw'okumubala embiriizi kati akirinamu obumanyirivu mu ngeri gye kirumamu. Because now I am an expert and I'm also a veteran of Corona. So you count me among the veterans. Thank you very much. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.